Omutwe gw'ebbaluwa gukoba nti ebbaluwa esaba Kitaffe mu Katonda omulabizi wa Busoga okuggulawo n'okwawula ekkanisa ya Luuka Omutukuvu Makembo Church. Ssebo w'ekitiibwa Kitaffe mu Katonda omulabirizi wa Busoga Right Reverend Dr. Paul Moses Samson Naimane mu linnya ly'abakristaayo tusaba n'obuwombeefu okuggulawo n'okwawula ekkanisa eno ey'Omutukuvu Luuka Makembo. Paulo nga amaze okukola obuweereza Katonda nga amwese akoze obuweereza atandise amakanisa agateeremu abaweereza agawandiikire ebbaluwa erinyweza obukristaayo. Kale byona ebigambo byasembyayo ng'asiibula ng'amaze okumekereza emirimu gye gyona. Ebbaluwa ya Pawulo ey'okubiri eri Abakolinso abooluganda, ekyekomerero abooluganda abawala e Makembo n'obusumba buno obw'ekyando, ekyekomerero mutuukirire. Ekindi Yakoba musanyusibwe, Yakoba ekindi mulowooze bumu, yabakoba mubeerenga n'emirembe. Kansala buli muntu ayemerere. Ng'abeera omulabizi wammwe emyaka gino 10 gyona, ndeka emirembe gya Katonda mu bulamu bwammwe, ndeka emirembe gya Katonda eri amaka gammwe, ndeka emirembe gya Katonda ku mirimu gye mukola gyona, ndeka emirembe gya Katonda mu makanisa mwe musinziza, ndeka emirembe gya Katonda ku byalo byammwe bye mubaamu emirembe gibabugaane, gibugaane abaana bammwe, gibugaane abakyala bammwe, gibugaane abaami bammwe, gibugaane buli muntu kyakola kyona mu linnya erya Yesu. Kubira Katonda engalo mpulire, ekyokomera abooluganda mweraba. Munkubire ku mbone, ekyokomera abooluganda ki? Ekyokomera abooluganda ki? Abooluganda ki? N'abeera abooluganda ki? Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo yajja ku lunya olw'14 nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa kimu Omwoyo Omutukuvu bibeerenga nammwe mwena emirembe n'emirembe. Bibeerenga nammwe mwena emirembe n'emirembe. Nenampulira amiina ekisembayo kibeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Twegaayo nze n'abakristaayo ab'ekitundu kino ekkanisa eno okugimaliriza. Ekkanisa eno Bishop omugenzi Bamwoze yataaku akabaale mu 1977 nali ndi mu P6. Okuvaawo wona abakristaayo eri amayira ge batasomyawo ng'ayo ate baatuvaaku abazaire baife balwanagana okubona kanisa eyo bagituusaako bagituusa paka ife abaana bwe tuviireyo ng'ebali kutusoma twakuba nti kanisa eno tulina okugimaliriza. Twataamu amaani nga ninze nkulembera omulimu ogwo, twakuba nti kanisa eno gituuseeku omulembe geesobola okutuuka. Era nze mukubona okwange mbona nga eriwo kituuseeku twakola omulimu oguboneka. Ate tekuzimba buzimbe ayi twakuba nti n'ebityamu byonna okuva ku ntebe ya Bishop okutuuka kwasembayo twataamu. Ayi mu bintu bino mulimu ebyokwenga bitontone. Ekisooka nti twendenga ebitundu gye tuva. Kubanga in most times we are in Kampala. But how about where we are coming from? We should love our areas and contribute to the development of that area. We need to do social corporate responsibility. From the little that you earn,
And this is what we have been able to do. Ekyokubiri, kwenansi. Okwenansi is part of what the Directorate for Ethics and Integrity does. Tulina okwenansi yaife eno Uganda, tulina okwenda emirembe gyamu, tulina okwenda enkulaakulana erimu. Mulungi era twebaza ekisa kya Katonda okutukozesa ekyagalano era twebaza abo Katonda bayisizaamu omutima okutukolera ekirungi otini kino okusingira ddala twebaza Danstan Balaba Katonda ayongera okumugabulira. Nze emirembe emyaka gyemaze mu kanisa muno naye tusuubira nga tusobola okutuuka ku kitiibwa otini kino aye ekisa kya Katonda kikoze ogwakyo era nebaza nnyo kino infunye ekyamagero mu bulamu bwange kyentajja kwerabira abaana bange baidukulu bange bali kigayangako.